بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه أستعين على أمور الدنيا والآخرة ثم أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أبتولي منا yemusinzira okutuuliriza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Atumwebaza Allah akyatukuumye nga tukyali balamu. Tumusaba okusaasira n'emirembe ku wekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Omusomo gwaffe ihfadillaha yahfaduk, wekuumire ko Allah subhanahu wa ta'ala nawe ajja kukuuma. Olwaleero tuli ku nsonga ega nti la tahzan, tonakuwala. Omulundi ogwayita tubadde ku bintu ebireeta emikisa, naye olwaleero ekitundu kyaffe mu musomo gw'okwekuumira ku Allah la tahzan, tonakuwala. Abantu mu bulamu buno obw'ensi balina ebizibu bingi ebibatuukako mu bulamu bwabwe, naye ne twerabira nti ensi bw'atyo Allah bwe yagitonda mulimu obusozi, ebiwonko, emiseetwe, ebyo byonna byonna Allah yabiteeka mu bulamu bwa muntu. Wano olaba amasanyu, abasanyuka abatikkiddwa ate nga wali miranga olw'ebizibu eby'enjawulo. N'otunuulira amaka agajjudde matiribona agaliko fensi, ekikomera nga temuli ssanyu. Ate n'olaba ali mu nsiisira, nyumba gy'olaba eya wansi ng'ate essanyu lye balina pitirivu. Ensi bw'atyo Allah bwe yagitonda. N'atugamba nti walakad khalaqna al insana fi kabadin, twatonda omuntu ng'ali mu kutawaana. Omuntu ebbanga ly'amala mu bulamu buno obw'ensi alina okutawaana. Ky'olaba Imaamu Ahmad alayhi rahmatullah baamubuuza ne bamugamba nti mata raaha, omuntu afuna ddi emirembe? N'agamba nti indama taba akadamaika fil janna, oliteeka ebigere byo mu jjana oliba omaze okufuna emirembe. Nga kitegeeza ensi eno ebbanga litunamala nga tetunnayingira jjana erimu emitawaana mingi, bantu balina ebizibu. Naye ebizibu ebituuka ku muntu, abamu baagala okwejja mu bulamu buno obw'ensi okwetuga. Sanga omuntu ng'ali mu nnyumba yeetaddemu omuguwa, obwavu asuubira bumuyinzizza amaanyi. Abamu n'obatunuulira nga beewadde obutwa, abamu bagwa eddalu olw'ebirowoozo bye basuubira nti bibamazeeko emirembe. Abantu bonna mu nsi buli omu alina ebizibu, naye ebizibu bya njawulo. Ekikyamu kwe kusuubira nti gwe alina ebizibu wekka, era ng'ebizibu by'olina osuubira teri abirina. Allah yatugaana okunakuwala, n'atugamba nti wala tahinu wala tahzanu, temuggwamu maanyi era temunakuwala. Naye oyo atanakuwala y'ani? Yoyo alina ekigambo kya la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Mu aya endala Allah yatugamba nti wala tahzanu alaihim, togezaako okubanakuwalira banga lyomala ng'oli musiraamu, anta mu'minu haqqa, oli mukkiriza ddala. Okunakuwala kirwaza omutima, era alhuzn la yuhaqqiqu almustaqbil. Okunakuwala tekukutuusa kukuwangula, wabula kulwaza mutima n'ebirowoozo. Muntu agenda n'anakuwala olw'okuba mwavu,
n'asuubira nti mu kunakuwala ne mu kunyiiga n'ebizibu bye yeetisse nti bujja kukyenkya olw'obusunguwavu bw'alina nga mugagga biveewo. Okunakuwala la yuhaqiqu almustakbil, tekukutuusa ku buwanguzi bwa nkya. Lwaki abantu balina ebizibu? Ekisookera ddala adduyuun, amabanja. Abantu bangi beetisa amabanja ku mitwe, agamu ga banka, agamu ga bantu nga bababanja. Omuntu bamubanja emyezi 3, landiroodi n'amukonkona, n'alaba nga emirembe gimuweddeko, ne yeggalira mu nnyumba ne yeeteekamu omuguwa nga bamubanja emitwalo 23 oba 15. Mulimu babanja n'7 naga nti omusajja amazzeeko emirembe, seebaka tulo nina ebbanja. Mulengere eri neyekweka, mulengere eri nadduka. Amaze ennaku 3 ali mu nnyumba, yeesibiddemu, afundikira yeetuze, afundikira yeewadde obutwa, afundikira yesse. Amabanja ago galina solution. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza, hadisi tugimanyi. Nabbi yalaba omusajja mu masjidi ng'atudde mu biseera ebitali bya swala. N'amugamba nti ma ajlasaka, ki ekikutuuzizza mu biseera bino ebitali bya swala? N'amugamba nti ya rasulallah, duyunun wa humumun, nina amabanja n'okuwankawanka n'ennaku. Nabbi n'amugamba nti ala uallimuka bikalimatin, kuyigirizayo ebigambo bw'onooba obyogedde Allah ku makya n'akawungeezi, Allah ajja kumalira amabanja ago n'ennaku agijjewo. N'amugamba nti gambanga bwe bukeeranga ku makya ogende nti Allahumma inni a'udhu bika min alhammi walhazan wa min al'ajzi walkasal walbukhul wa ghalabatu ad-dayn wa qahru ar-rijal. Kino bino kiyigiriza. Kati amabanja gana kuwaza abaki? Abantu. Naye solution weeri. Abamu ekituna kuwaza an-nadar fil mustaqbal, okutunuulira ebiseera eby'omu maaso. Olina alaba nti 2019 talina kyagenda kuba, yeerabirawo nga tanaba na kutuukawo, naye ennaku ye n'ebizibu by'alina byankya. Fe obusiraamu bulungi bwatuyigiriza buli kintu kyonna. Obusiraamu butugamba nti idha asbahta, bwe bukeeranga ku makya, fala tantadhir almasaa, ebyakawungeezi si byoba obala. Ekyo kyennyini kyoliko ekyokumakya kyoba okolerera. Naye olwaleero mulimu abantu nga banakuwavu, tebamanyi nkya kye bagenda kulya. Ebyenkya birekere Allah, olwalimu akaseera kaalimu. Kana akatannaba kujja sikako, tonnategeera oba otuukayo oba tojja kubaawo. Naye ogenda okulaba ebitusumbuwa future. Omwana wo ali Makerere mu mwaka ogusooka, naye ennaku gy'olina amalako atya. Yennaku omuntu gye yeetisse ku muki? Amalako atya. Amalako atya, ebyo tobibala, kozesa kino ky'olina. Abantu batunuulira mustakbal, ebiseera ebijja mu maaso, ne balaba nga tebalina kye bajja kuba. Tugenda kubeera tutya 2020 gw'otannatuukamu, omwagazaaki taamalu ma alhadir, kolagana ne kino ekiriwo. 2018 essaawa gy'olimu gy'oba otetenkanya olabe ng'oyiseemu otya. Era omuntu agenda n'alaba nti sirina ssuubi 2019 sijja kuba na ssente. Ekisingako obulungi kiki? Kanfe nga bukyali. N'akwata omuguwa n'agweteekamu mu bulago, ne yeetuga n'awandiika akabaluwa katono. Ebizibu by'ensi eno binnemesezza obulamu, kwekwetta kwange. Talina nsonga,
kakati an-nadhar fil mustaqbal abantu okutunulira future ebiseera ebiri mu maaso byetannaba kutuukamu bimazeeko nnyo abantu emirembe omuntu agenda n'atunulira ng'alaba ayinza okuva mu nsi nga tazimbye era abamu nga batunulira alaba ayinza okuva mu nsi nga tavuze emmotoka alaba talina ssuubi ekyo no kikyamu omuntu yalibadde yenywereza ku kino kyalimu mu kiseera ensonga eyokusatu enakuwaza abantu al-ya'su min rawhillah okutukawo n'okusuubira kwa Allah nze Allah tasobola kungaggawaza ne bwe kiriba ki sisobola kuba mugagga ne bwe naakola ntya sisobola kuba mugagga ne bwe nteekamu amaanyi omwage abamu batuuka noga nze sirina mikisa nkoze emirimu mingi naye sirina mikisa teri muntu atalina mikisa wabula emikisa ffe tugijjako nga tukoze ebyo Allah byatakola ki byatayagala Allah n'akuggyako emikisa naye buli muntu alina emikisa bw'obuuza omuntu oyo agamba nti talina mikisa n'omubuuza bakeberera mu ddwaliro ki n'ebbaluwa ey'abasawo ekakasa nti wavumbulwa nga tolina mikisa takirina tolina mikisa al-ya'su min rawhillah abantu okutukawo n'okusuubira kwa Allah zisobola kugaggawala atuuka n'okugamba mu famire yaffe bwe njitunuuliramu bwe nti sirabamu alina ssente sirabamu yasoma ffe famire yaffe eringa endoge kituufu kyegyo ebiri oli omuntu n'anakuwala ng'ekimunakuwaza kyekyo kukutukawo na kusuubira kwa Allah bwe gaba mazambi nga ge weetisse gasobola okukutusaawo omuntu n'okusuubira kwa Allah naganze nga nina ebyonoono bingi bwe boogera ku bwenzi nze wuuyo bwe boogera ku shiriki nze wuuyo bwe boogera ku b'ensaalwa era nze wuuyo bwe boogera ku bafitina nze wuuyo n'afundikira ng'aga nti ne Allah tasobola kunsonyiwa naye erabira etteeka lya Allah eriga nti inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia Allah asonyiwa amazambi gonna kyekireetera omuntu okwogera ekyo yakutukawo n'okusuubira kwa Allah n'okusaasira kwe n'alaba nga ne bw'anaateekamu amaanyi ne bw'alikola ki tasobola kuba na mirembe tasobola kugaggawala mutuuka n'oganze bandoga ninga eyalogwa omulogo gwe baaloga alaba talina ki talina mikisa talina ssuubi ebyo binakuwaza abantu ensonga ey'okuna ye muntu okubeera nti azaalibwa nga ali ogwo talina famire talabanga ku kitaawe twogera ku bizibu ebiri mu bantu ebinakuwaza abantu omuntu atunula bw'ati talabanga ku nnyina ne kitaawe talina famire abo abantu gye bali mu nsi ng'ennaku gy'alina mu nsi bwe taba na famire mu nsi ali mu bwogu baamukuza bukuza neyamukuza teyamulabako yagenda okutandika okukula mu kutegeera nga mufu ali awo talina famire abantu gye bali ng'omuntu ennaku emuluma nga n'amala aloga nnyina wadde aga kitaawe wadde aga famire tasobola kulaba nti kitaawe baamuziika wano n'amulimbako nti oli wabugiriro babbaali tamulina tamanyi bantu gye bali nga balina ebizibu ali awo atambula mu nsi ng'alinga omulalu mulamu birowoozo by'alina era ng'agamba nti ennaku gye nnina mu nsi kuzaalibwa bwogo bw'omu siina gwe neekwatako ewaffe simanyiiyo ndi awo abantu okubeera nti bazaalibwa mu famire nga tebamanyi gye zikola ki tamanyi nsibuko ye adam ma'rifatul asli omuntu obutamanya nsibuko ye
girina ennaku gyakola ki gyalina ensonga endala enakuwaza abantu an yakuna al insanu aqima omuntu okubeera nga mugumba tazaala ekyo no kizibu kinene kimazeeko abantu emirembe abamu bafundikira bali mu nsaasi nekwata zitazaala ani yandoga abo ne bateeka abantu ku bintu bye batanaba na kubakola naye nga ennaku gyalina ku mutima bitazaala tolaba abantu batuuka n'okubakwatira mu malwaliro nga bbye omwana kituufu anoonya muki mwana naye abeko anoonya mwana abamu batuuka n'okusiba abasajja ebigoye n'amulaga nga ali olubuto era n'amugamba nina olubuto n'amuwanga ne ssente ezinywa eddagala mu malwaliro n'atuuka mu ggenda mbw agenda kuzaala n'afundikira nga bbye mwana mu ddwaliro abo babakutte abamu tubalabye nako kyekizibu kyakola ki edduwa bweri aya ya Qur'ani mu suratul anbiya lwaki otuuka ku ekyo Allah yagamba nti rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin Allah tondeka bwannamunigina nga sizadde mwana wa anta khairul warithin ay Allah gwe mulungi w'okusikiza nondekerawo ezzadde eyo dduwa ate aya nabbi Zakariya yagisoma n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala mu myaka gye egy'ekinaana amuwadde ezzadde kati abantu abamu ekitusumbuwa ebireeta ennaku kubeera mugumba oli afundikira akwatidde ensaalwa abaana ba munne talina mirembe ali mu nsi alaba talinaamu makulu kivamu agaye ensingi agazaaki ng'anywa obutwa ensonga endala ey'okutaano enakuwaza abantu alfaqru obwavu teri kigezo Allah kyasobola kugezesa na muntu mu bimu ku bigezo ebinene nga bwavu buluma ate nga tebulina ddagala kyokka ate buli kimera kitaaga ssente teri kintu mu nsi muno kitayimiriddeyo ku ssente hatta n'okuzaala kwetaagisa ssente twagambye nti mu nsonga ezimu ezinakuwaza abantu alfakru obwavu ndwadde yakabenje ate erimu obunyoomofu teri asobola kuwa kitiibwa mu nsi muno ng'oli mwavu ne kulumba obalabeera ne mukyala wo yennyini gw'ozaalamu abaana tasobola kuwa value ng'oli mwavu abantu bangi bafundikidde baavu ne bafundikira nga beekoze ebikyamu ng'okwejja mu bulamu buno obw'ensi teriyo hadisi embweti mbusiraamu ng'esuuta obulungi obuli mu bwavu teri ekikoonako ng'esuuta bulungi buli mu bwavu hadisi zijja zivumirira bwavu na kubwekingiriza kwe kukola kuteeka mu maanyi naye obwavu bukoza omuntu buli kikyamu ate omuntu omwavu buli kikyamu kyonna asobola okukikola naye olw'obwetaavu olina kuba mugumiikiriza omusajja ayinza okuba n'abaana n'atunuulira abaana baalina ng'alaba talina fiizi n'afundikira nga bonna abasse kasoma onewaffe ensangi n'afundikira nga abasse talina fiizi oli n'abeera n'abaana baza tugeze 7 abalina 5 n'asooka balamu bya 2019 byogeddeko naga sirina fiizi sijja kutuukayo nze n'atunuulira ssente z'aleka buli kanaku awaka agenda okukubisaamu buli mwezi nga bali emitwalo 6 tazikwatanga nako bwazikubisa mu mwaka n'amala n'azikubisa manya mu mwezi n'amala n'azikubisa mu mwaka n'aga nti omwaka baba balidde
obukadde 6 kubanga mwezi gumbalidde emitwalo 6 afundikira abasse n'aga nti okufuna emirembe bano balina kusooka kukola ki kuvaawo kasoma wano ensangi mu mwaka gwa 2003 yalina abaana 7 ensangi wano katereke wano ensangi abaana 7 n'atema omu ku omu ejjambiya n'abajjako omutwe seka mwaka ki 2003 Allah 2003 natta omu ku omu n'omukyala n'amugattako n'asaanyawo family ward yonna naye neyesaanyaawo be bantu 9 ennyumba eyo yamala emyaka egi nga temuli abeerawo asulawo naye ng'ensonga emubattisa talina ssente kale kabafe baveewo talina ssente talina mirembe alaba talina kyakubaliisa alaba ssente zibagendako nnyingi neyetta abo bantu bangi abesse olw'obwavu kuba kati abo gwe walaba yooyo eryo gyotatuuka waliwo gyotatuuka gyotamanyi abantu betta emiguwa n'osanga mu nyumba ne banoonya omuntu omusiraamu wano yalagawa omuntu wano ali mu nyumba bagenda okugula bawulira kivundu ng'alengejja amagumba ng'awandiisa akapapula akalesaawo sirina asobola kunnyamba obulamu bukoze eki buganye obwavu kintu kikyamu obwavu kintu ekikyamu ddala ekikozesa omuntu buli gasiya Allah waaba takunywezezza n'olwensonga eyo temwetta temwewa butwa tokola kikyamu ekyo kigezo Allah akigezesa abantu mu famire ate nno kati waliwo obwavu bwolaba nga buli ku muntu naye ate waliwo obwavu famire yonna gyotunulira nga yonna famire the whole family nga temuli alina wadde ssente buli gwotuukako oyunguka amaziga nga bonna teri alina ssente obwavu kigezo naku abantu balina ennaku y'obwavu wano kati olwaliro tuweerera abaana olowooza abantu tebalina nnaku basula tebeebase tamukasita yagize nti abibuzi byaweddeyo balina lot of problems sente zibasumbuwa kakati obwavu kintu kizibu nnyo kyova olaba nabbi yasomeddwa n'abwekingiriza naga nti allahumma inni audhu bika min alfakri walqaafa walqilla allah nkingiriza obwavu n'obwetaavu obuyitiridde n'okunzijangako byompa bwavu n'olwensonga eyo obwavu kigezo ensonga endala enakuwaza abantu gye njagala tusembeyo nayo olwaleero albalaau ashadid ebigezo ebiyitiridde okusoomoozebwa okuyitiridde muntu mulwadde mwavu talina waasula alina endwadde omuntu agenda mu ddwaliro awo nnaku zino seewuliramu bulungi ne bamukebera ne bamugamba nti ekibumba kyasiriira emyezi 3 emabega weetaaga obukadde 3 ogende eyindiya bakiteekeko akabaati kisobole okuba n'obulamu nga n'obukadde 3 awulira buwulire ne famire ne weyeekuŋŋaanya tebuweza nga nawe okubujja talina afundikira alemereddwa obulamu gayise bantu balina endwadde bigezo ndwadde bantu balina ebigezo ebiyitirivu Allah byaleeta ku muntu waliwo ebigezo ebijja nga buli kigezo omuntu akifuna buli kigezo ng'akirina buli Allah challenge buli Allah gyaleeta okusoomoozebwa agifuna komera ye wuuyo bulwadde komera ye mulwadde ate endwadde waliwo omuntu gwe bakebera ne bamugamba nti oli mulwadde kasujjasujjaawo bana bago oli bulwadde bwe bwetaaga emitwalo 4 oba 5 naye ng'alina n'okuzijja akola asigala ng'ali happy naye saasira ku muntu gwe bakebedde bw'atyo nga talina ne waagenda kutandikira ng'ali transport yabadde talina abantu batambula n'agamba mulago bankebedde ng'ali ku bigere n'ekibaluwa kye agamba mufuna ennusu kakaaga mire ku ddagala
zikakkanya obulamu tugeze wala nnyo olunaku lwejjomba ngende eka wampita ano kupiza kona mu kona ano ngojja kupaala wabula yo kalina gyolaba nsanga ovuka myaka nga 17 nangamba ssebo kuno ombulako nusu 3 njagala kufuna chapati yakulya nena tunde ngamba alimba oba nemga okoyagala chapati ntiye jatugene gikole ki gikugulire wenda mugudde chapati yatandikiddewo okugirya nga tena vaayo na mukaveera bambi nga badde muyala naye nga byava mu ddwaliro omulago ajja wali mu ddwaliro mulwadde sente talina nazimugjayo bantu abamu babakwatira mu malwaliro abamu okumanya Allah aleeta ebigezo muntu abeera eruzira ne bamusiba mu kkomera n'atuuka n'okumalako ekibonerezo kyekye ng'abaddeyo emyaka 15 oba 10 oba 8 myaka gyonna ne batuuka okumuta neyeegayirira abasirikale kansigale bagira bamulekawo kubanga jadda talina suubi talinaayo kyasuubira nga wano naye ekkomera osobola olibeeramu kubanga buli teyeegombayo bigezo naye ate yalabye nti wewali ate obulamu wewali emirembe yali mu muzigo ne bamukwata tamalina kuba ebintu bikyaliyo ate agamye landiroodi kyakusaasira lwofudde lwennyini mayiti bakuga tojizza mutwale butwazi mu kiki mukyalo olwala bulwazi landiroodi najja ne ku kitanda ng'oli mulwadde naakubanja bigezo kakati olwaleero katukomaawo waba isimu ndi ku musomo gugamba nti wekuumire ku Allah kuume naye la tahzan tokola ki tonakuwala la tahzan tonakuwala bino byonna byetwogedde tugenda kubifunira solution tukyayogera ensonga ezinakuwaza omuki omuntu n'anakuwala n'abeera mu nnaku ey'ekitalo tujja kumala tugende ku solution amagezi getuwa abantu ojjewo otya okunakuwala kubanga Allah takwagala kulwaza omutima bantu bafa ne betta obusiraamu tebusobola tuleka bulesaawo mu bbanga bulina solution obutalekeka mbakubiriza butanakuwala kituufu temunakuwala bino byonna tugenda kubeera nammwe mu mbeera ey'enjawulo kirala ekitabo kyammwe kirimu ebintu bino edduwa ekiki mukifune ku hajjati hawa kigenda mutuukako olwaleero kifuna olwaleero mashallah mujjemu ennaku buli nsonga yonna edduwa soma booti kola booti kimaze okuteekebwateekebwa n'olwensonga eyo tetunakuwala tetugwa mu maanyi twesigamire Allah subhanahu wa ta'ala mukkirize mwe n'abadde batuwuliriza batumidde nnyo buli omu gy'asinzidde tuwuliriza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sinkana omulundi ogujja